ezekyusa abakulembeze okubira ddala Gaddafi bwe yavaako oba bwe yattibwa mu mwaka ogwa 2011. Era nga Gaddafi bw'amala okubeera nti munnange afa, eggwanga lyasooka ne libeeraawo mu kuyiwa musaayi, tugenda kutondawo akakiiko, ne baleeta akakiiko ke baatuuma National Transitional Council. Era nga kaateekebwawo ng'ennaku z'omwezi 23 August ow'omwaka gwa 2011, era nga kaali kasinziira mu kibuga Benghazi okulembera eggwanga erya Libya. Ne balonda omukulu bamuyitanga Mustafa Abdul Jalil okulembera akakiiko ako. Mustafa Abdul Jalil yasooka okulabika nti akulembera, era nga yali talina kibiina kya byabufuzi kyonna, yali independent oba independent leader ow'eggwanga erya Libya mu kiseera ekyo. Bw'afugako ekiseera balina okukyusa obukulembeze okusinziira ku mateeka ge baali bataddewo n'okukkaanya kwe baali bataddewo nga eggwanga erya Libya okutereeza eggwanga. Zireeta omusajja bamuyitanga Mohammed Al Salim, era nga bamuteekako nga acting president owa Government of National Congress GNC ey'eggwanga erya Libya. Era ng'oyo ye yasikira akakiiko kali aka National Transitional Council. General National Congress ye yasikira Transitional National Council eyajjanga Gaddafi yakamala okubeera nti munnanga avaako. Kati eyo nayo yabeerako akaseera katono nnyo. Ne zireeta omukulu gwe bayitanga Mohammed Magaryaf nga president of GNC Government National Congress, n'akikwatamu okulembera akakiiko akaali kafuga eggwanga erya Libya mu kiseera ekyo. Ono yamala n'aresigninga, era nga yabakulembera okuva nga 9 August 2012 paka nga 28 May 2013. Yabakulembera ennaku 282, n'atwa obuyinza n'agamba kambukwasa omulala. Yaresigninga buresigninzi mu mwaka ogwa 2013 mwezi ogwokutaano. Ne zireeta Gyeyagala Ahmed Atega nga 28 May 2013 paka nga 25 June 2013, ennaku 28 ze yamalako ng'akulembera. Yali acting president of government General National Congress rather GNC. Ne zireeta Noore Abu Sahimaini okulembera eggwanga eryo, abakulembera akakiiko aka General National Congress, nga batonzeewo rebellion eya gavumenti esinzire Tripoli. Ne bagamba no, mwe temukyatukulembera, ne balonda owaabwe. Basinzira Tripoli awo. Eno nebeera international recognized paka nga 14 August 2014. Abakulembeze ku lukalu olwa Bulaaya ne United Nations bakakasa obukulembeze bw'omukulu oyo. Kaakati ne zireeta Abu Bakr Baira okulembera nga acting president owa House of Representatives, we bagamba baagala kulonda parliament egenda okuyisa amateeka agagenda okutambulibwako eggwanga erya Libya. Era nga okuteekawo House of Representatives, government of General National Congress yali emaze okubeera nti evaawo era nekola handover, ne bakwasa Abu Bakr Baira okulembera mu kiseera ekyo okuva nga 4 August 2014 paka nga 5 August 2014. Yamalako olunaku olwo. Awo Libya ngeddayo mu kutabanguka. Ne zireeta Aguila Saleh Issa nga 5 August 2014 paka ng'ennaku z'omwezi 15 March 2021. Oyo nga yali akulembera gavumenti eyali esinzira mu katundu akamanyiddwa nga Tobruk, era nga gavumenti ye yali ekakasiddwa international paka ng'ennaku z'omwezi 12 March 2016, naye n'alemerako nga naye alina ka gavumenti ke kafuga eyo mu Tobruk mu ggwanga erya Libya. Kaakati akakiiko kajja katuula Presidential Council wamu ne Government of National Accord okujja okubeerawo, ne bagamba ebeerewo eggwanga ne lyekutulamu House of Representative wamu ne National Salvation Government NSG. Ne bagamba tetugenda kukkiriza, tugenda kuwamba naffe twefuge.
kati Libya netandika okufuna gavumenti ennyingi ezaabo abaali baagala okulembera Libya mu kiseera ekyo zireeta Fayez al-Sarraj yajjanga 3 Maachi 2016 paka ng'ennaku z'omwezi 15 2021 yafuga gavumenti y'eggwanga erya Libya yali internationally recognized emyaka gyali 4 z'ennaku 305 manya yafuga emyaka 4 n'ennaku 305 ng'akulembera eggwanga eryo erya Libya. Kakati Government of National Accord yali esinzira mu Tripoli era eyo ye yakuba ennyo emmundu ennyo ne gye batuuma Libyan National Army eya Khalifa Haftar era okulwanagana okw'amaanyi okwasula Libya mu masaŋŋanzira okubeera nti eggwanga lyonna lyayulikayulika. Ono Fayez al-Sarraj ye yali alwana ne Khalifa Haftar yali akulembera Libyan National Army. Kakati bwe batuula ku mmeeza ne bagamba tukkaanye ali mu nsiko aveeyo Libya tugende ne mu kalulu ne baleeta omukulu gwe baayitanga Mohammed al-Menfi. Mohammed al-Menfi n'afuuka chairman owa Presidential Council nga nayo eri internationally recognized. Okuva nga 15 Maachi 2021 paka wetwogerera kati yakabeerako emyaka 4 n'ennaku 65 ng'akulembera Libya bamweta Mohammed al-Menfi. Naye nga waliwo ne prime minister oli gwe nkugambye Debeiba eyalondebwa nga Libya etegeka akalulu nga bagamba twagala kugenda mu kalulu akaleeta abantu abaali abangi okwali n'eyali omukulembeze wa Gaddafi eyali omutabani wa Gaddafi rather Saif al-Islam Gaddafi nga yagala kulembera Khalifa Haftar yagala kulembera n'abalala. Kakati Libya bwetyo bweyimiridde. Mohammed al-Menfi atwalibwa ng'omukulembeze incumbent aliko ye chairman of Presidential Council with the Prime Minister Abdelhamid Dibeiba. Kakati eggwanga wabaddewo okulwanagana ebinja bye bayikira bikyaliyo mu ggwanga erya Libya ebitokose mundu okulemesa gavumenti okutambula oba okugenda mu maaso. Bukyanga Gaddafi agenda Libya is not the same nga bwe yali ababasi bakatambaala ku maaso. Nalaba bamu ku bakulembeze abakulemberamu Obama ne bannaabwe abagamba ekyokulumba Libya n'okkuba Gaddafi ze zimu ku mistake ez'amaanyi Obama zasinga okubeera nti yalaba nti yali mistake nnene gye yakola mu kusaanyaawo Gaddafi. Naye era waliwo n'omukugu mu ggwanga erya Amerika eyo eyavaayo n'akakasa n'agamba nti ekyokutta Gaddafi Abamerika bayinza okuba nga kye baali beetaaga era nga ne bwe bandibadde bakola batya ne bandikoze batya Gaddafi yali waakufa si waakukwatibwa kubeerawo bayina kumutta busi aveewo mu Afrika wano. Gaddafi n'afa Libya eringa bw'ogiraba mukadde kano. Sooka weemiiseyo kakoko nzije nkubuulira ebiri e Gaza Netanyahu akambuwadde Libya Israel eyagala kuwamba Gaza. Tunyumye kumanya gwani erinnya lyo nga we bali kweyita okonekitinga mwana ng'eringa password ya wifi ey'obulamu bwo. Kati nno share cook ekomyewo gwe ne bagayibo musobola okwefunira kooko ng'aliko amannya gammwe. Erinnya ly'okuba ku kooko si linnya bunya wabula vibe y'amannya gye musobola okukwatanga hashtag ne mugibunyisa emitimbagano koso taginga bakyalibo ne bagaya abaakakufolowinga ne bali abaakufolowinga edda awo n'olyoka obabuuza ekibuuzo semabuuzo. Abaayi ani gwe munaagabana naye kooko wammwe? Munnayuganda otawanyizibwa endwadde z'otategeera. Ffe aba Jedrin Service Center tukuletedde ekyuma kye twandiyise CT scan oba MRI. Wandiyagadde kumanya amagumba gafaanana gatya, emisuwa gyange gino giri gitya. Tuli wano e Namungona ku petrol station gye tuyita Tosha. Tukubireko ku 0777781174 oba 0754 emikaaga esatu 327. Owange nina embuuzi yo. Olunaku lwe nazuula buto wa Fortune Gold namanya nti nfunye gold. Enfumba yange teddangamu kubeera kyekimu. Eddekende akawoowo n'essanyu nga nfumbisa buto wa Fortune Gold. Buto wa Fortune Gold asiddwamu ebirungo byonna eby'omugaso. Agira mu bipimo eby'enjawulo era asangibwa mu maduuka ne supermarket zonna ezikulinaanye. Fortune Gold Vegetable Cooking Oil akolebwa ba Bidco Uganda Limited.
omuzadde tokkiriza mwana kunoonya mirimu. Leeta omwana ku Upper Skills Institute tumutendeke afuluma akola ekyo ky'asomye. Tukuleetedde catering and hotel management, mwayigirwa okufumba ebika by'emmere eby'enjawulo ebya wano n'ebyebweru, okufumba emigaati, pizza, keeke n'ebirala. Tulina journalism and mass communication, okola ku radio ne TV, video production and filmmaking, graphics designing, tailoring, fashion and design, n'amasomo malala mangi. Tubangula abaana abasobola okweyimirizaawo mu katale k'emirimu ate tubayunga ne ku mirimu. Tuli mu kuwandiika abayizi mu lusomo luno. Tuli ku Tagi Hotel Cold Kampala, essimu 0745 100 oba 0754 200 500. Upper Skills Institute. Bwe twogera ku Muzdalifa Logistics Limited tutegeeza kampuni n'ensimbu eyakakasibwa mu mateeka okusaabaza emmaali yo. Bakusaabalisa emmaali yo okujja China paka Mombasa mu nnaku 18 zokka ate olw'ennaku 5 okujja kutuusiza Kampala. Basaabaza emmaali ey'omuntu ssekinoomu okukusaniya abangi mu bunene oba mu bugezi bwonna. Bakufunira omuntu akutambuza mu katale wamu n'okulambuza. Bakola custom clearance, bakuyamba kukuweereza basupplier bo ssente, bakola ku separate bill wamu ne pivok. Bakukimu ku kisaawe weekwate ba Muzdalifa Logistics Limited. Basangibwa Kampala ku Ham Shopping Grounds Block A Sod 124. Bakubiri ku ssimu ku noti 7 noti 38 87 oba 0764 88 The first edition of the Ekkula Award is happening on the 7th of July 2025 at Pearl FM Radio, Old Kampala. Voting by listeners or followers will officially open on 30th May 2025. Catch the prestigious event live on Pearl FM platforms with the pre-award show and award ceremony on 7th July 2025. Ekkula Awards, celebrating brand excellence. Ekkula Awards. Sponsored by Mansour College of Health Sciences, healing the future. Oli wakati mu program Mpulidde Kamenya ekuleeteddwa Coca-Cola. Share Coke is back. You and your squad can now get your name on a Coke. Your name on a Coke isn't just a name, it's a vibe, a flex, a whole mood. A share you can hold on to. It's your anthem. Blast it on your socials. Tag your squad, tag your day ones, tag your fans, and then ask them the $1 million question. Who will you share a Coke with? Ku 17 katonyeze mwenda Pearl of Africa Radio Ekkula eri omuntu wa bulijjo. Mwebale nnyo mwebalire ddala mwenna abatugoberera ku mukutu guno. Njagala kutwala butereevu mu ggwanga erya Palestine, Rwanda and Gaza. Ebintu nga ebigenda maaso n'okubeera nti munnange bifaanana. Prime Minister wa ggwanga lya Israel Benjamin Netanyahu yavuddeyo n'ategeeza nga bwe bagenda okutandika enteekateeka ey'okulumbira ddala mu Gaza, bongera okuba n'okuyimiriza obuyambi obadde butuuka ku bantu abawangalira Gaza basobole okuvaawo bonna beeyongereyo okusinziira ku Ssaabaminisita w'eggwanga erya Israel Benjamin Netanyahu. Ebimu ku bigambo bya Benjamin Netanyahu byazaayogera benjagala okufunira ebimu ku byo ogende maaso n'okubeera nti omwewulirirako Ssaabaminisita wa ggwanga lya Israel. Wano ng'agamba nti Israel egenda kukontrolinga oluwannanda lw'e Gaza. Wulira Benjamin Netanyahu no ye Prime Minister w'eggwanga erya Israel. עצימה ועצומה ויש התקרבות, אנחנו הולכים להשתלט על כל שטחי הרצועה. זה מה שאנחנו הולכים לעשות. ודבר נוסף, אני פשוט מצדיע למילואימניקים, אני מצדיע ללוחמים שלנו בסדיר, הם עושים שם, יש שם מלחימה עצומה. Ono agamba nti kakati tutandise okukola ebikwekweto ebyenjawulo okusobola okwongera amaanyi mu lutalo luno olw'amaanyi oba olw'ekitiibwa lwe tulwana ng'eggwanga erya Isirayiri. עצימה ועצומה
ויש התקרבות, אנחנו הולכים להשתלט. era ng'agamba nti kati waliwo progress, waliwo okugenda mu maaso ke tutuuse okubeera nti munnange tutuukako nga eggwanga erya Isirayiri tutandise okuteekinga control oba okuwamba kumpi dda entire territory y'e Gaza yonna ebeere mu mikono gyaffe ng'Abayisirayiri. כל שטחי הרצועה, זה מה שאנחנו הולכים לעשות. naddala mu Gaza Strip wonna tugenda kutwalawo. ודבר נוסף, אני פשוט מצדיע למילואימניקים, אני מצדיע era kati ku campaign gye tutandise tulaagala buli kintu kyonna kyonna ekiri e Gaza buli kimu kibe nga kivaawo. ללוחמים שלנו בסדיר, הם עושים... era twagala okusalutinga abasirikale baffe bonna ab'eggwanga erya Isirayiri ababadde balwana e Gaza nakati abakyalwana, n'agamba nti they are doing a great job, bakola omulimu munene nnyo. ayogera Luhebro nkuwa luzungu format, ojawulira Luhebro kankuvunulire mu luzungu nkuddize ne mu Luganda. עושים שם עבודה נהדרת, כולל הבוקר, אני לא יכול להיכנס לכל הפרטים, אנחנו לא מוותרים. era ng'agamba wano byonna bye tugenda maaso n'okulabika nti twogera sigenda genda mu details, tagenda kuyingira mu details eza pulaani yaabwe bo ng'Abayisirayiri ku luwanando lw'e Gaza. n'agamba but we are not giving up, tetuli mu kuwanika nga Abayisirayiri bagamba tebali mu kuwanika e Gaza. אבל כדי לעשות את זה, צריך לעשות את זה באופן כזה שלא יעצרו אותנו. oyo Benjamin Netanyahu w'eggwanga lya Isirayiri ng'ayogera ku luwananda olw'e Gaza. בסוף להגיע למצב שיש לנו אזור שנשלט כולו על ידי צה"ל, וכל האוכלוסייה האזרחית של עזה יכולה להגיע לשם. ebyo bye bipya byabadde agenda maaso n'okulabika nti ayogera Netanyahu ku luwananda lw'e Gaza. לא רוצה להגיד דברים, אבל אנחנו בימים קרובים מאוד. era y'omu y'oyo gw'owulira ng'ayogera ku nsonga z'e Gaza n'ekyebazaako nga eggwanga erya Isirayiri ku luwanando olwo, okwongera okubeera nti munnange balukwata balunywereza ddala. ensi yonna emutunuulidde ku bigenda maaso n'okubeera nti munnange bitambula. kakati amawulire agavaayo agamba Gaza essaawa yonna bagenda kugikwata bagikontrolinge ebeere mu mikono gyabwe bo nga Abayisirayiri. awo wenyini wenjagala okutwala ku mbeera eriyo n'okuba okw'amaanyi okugenda maaso mu kitundu ekyo ekya Gaza Strip mu ggwanga erya Palestine. 107.9 okusinziira ku mawulire agafubutuka kati mu luwananda olw'e Gaza, Isirayiri evuddeyo n'egamba nti egenda kukkiriza obuyambi obutonotono kyeyise limited amount of food into Gaza. egenda kukkiriza waakiri akamera akatono ddala kabeere nti katuuka ku bantu abawangaalira mu luwanando lw'e Gaza, era nga kino kivudde ku bantu okukaaba amaziga amangi nga balaga teri wadde akamera akatuukayo bangi mu Gaza. nalabye omukyala ng'atondoka n'agwa banene bamuwujja nga batandise okufuna kamunguluze, abakuba olw'enjala empitirivu ebayitamu. Dizziness yabakutte, kanzunzu, muntu n'azunga n'agwa, naye nga kiki? Njala, talina mazzi, talina wadde eddagala bw'aba alimu obulwadde. wiiki zibadde 11 nga Isirayiri terina wadde akamere kekkiriza okuyingira e Gaza. kati bagamba bagenda kukkirizaayo akamera akatono ddala, era nga waakiri lwatuukidde mu kaseera kano nga Gaza yonna yonna bawangaalira mu kiyitibwa famine, enjala. Prime Minister w'eggwanga lya Isirayiri agamba Israel will take control of all areas in the territory and prevent Hamas from looting aid entering there. nti Isirayiri okuwabana emmere egenda kusooka kubeera nti ewamba oluwananda lw'e Gaza lwonna lubeeremu magye ga ggwanga lya Isirayiri, kw'ossa n'okulemesa aba Hamasi okubba emmere egenda okubeera ng'eyingira mu luwananda luno olw'e Gaza. okusinziira ku United Nations bagamba batuukiriddwa eggwanga lya Isirayiri mu kuzzaayo obuyambi okutuuka e Gaza awo, nga Isirayiri yeeteekwa kati okukontrolinga emmere waweeraga bantu ki beeyina okubeera nti etuukako, kw'ossa n'okulaba nti bongera okunyiga n'okusengula abantu abateeke we baagala we bagenda okubaweera emmere. okusinziira munnange ku bamu ku bali munda mu ggwanga erya Isirayiri nga bakulembeddwamu minisita amanyiddwa nga Smotrich, abaddeyo n'agamba nti amagye g'eggwanga erya Isirayiri kati gatandise okwonoona buli kimu
ekiri mu luwannanda olw'e Gaza bakuba bukubi kyonna kyonna kye basanze oba kizimbe tebaagala kulabawo wadde ekiyimiridde wadde structure eyimiridde wadde omuntu yenna agenda maaso n'okubeera nti atambulira mu luwannanda olwo olw'e Gaza. Abantu abawangalira mu kitundu ekimanyiddwa nga Khan Yunis bano n'ebitundu ebyetooloddewo bangi ku bo bakakiddwa okubeera nti munnange bavaawo. Isiraeli ezze ebasuulira ebipapula n'ebagamba twagala muveewo kubanga there is an Israeli offensive, a planned one, a planned Israeli offensive egenda kujja. Bogenda kubeera bulumbaganyi bw'amaanyi nnyo obutalabwangako mu luwannanda olw'e Gaza. Ebipapula bwe bisoma bye bagenda maaso n'okubeera nti munnange babategeeza kw'ossa n'obubaka bwe bafuna ku masimu gaabwe obuva mu ggwanga erya Isiraeli nga bubategeeza nti awo wooli wandibadde ovaawo nga bukyali kubanga ekijja kigenda kubeera kinene nnyo era togenda kusobola kubeera nti okikontrolinga ggwe ng'awangalira e Gaza. Bagamba bagenda kwongera amaanyi mu ground operation across Gaza era nga kino bakitandise mu weekend eno gye tuwunzise. Ebikwekweto byeyongedde ebyaba mukwata mundu ejje ery'oku ttaka ery'Abayisirayiri okuyingira Gaza n'okwongera okuba enfa ez'enjawulo n'okusaanyaawo ebintu eby'enjawulo mu strip eno eya Gaza. So kati embeera ya bunkenke naddala abantu abawangalira mu luwannanda olwo nga kiraga nti obulamu buyinza okwongera okubakaluubirira.